Okay, a very good morning, good afternoon, good night to those who in different countries. Manya tubuza abantu okusinziira ku environment n'abantu abatulaba abatuliza banjawulo. Tulina abali mu diaspora bebas. Tulina abali mu Uganda batunula. Tulina abali mu America bakazukuka. So tubabuuza all those versions twate tukoze enswabi. Tuli ne Ali Hajj governor amanyi n'ebitule byonna byesigaliza muntu omu gwe bw'oba omuwakanya jangu babimugjeeko but the governor of the state gwe tulina wano mu ggwanga emakindye meeya tumwebazaako bintu bingi ebyenjawulo meeya ina ebigambo byayogera naawe gwe babuulidde ovaawo matidde ensonga zayogeddeko ono omukulu Ali Hajj meeya waffe gwe tulina wano yamanyi okutuluŋŋamya mu nsonga both abavubuka awamu n'abo abakulu olwo yagamba bali mu budde bw'akawungeezi nabo bakkiriza nti bali mu budde bw'akawungeezi kati basambasambya ebintu basobole okutambula bagende twebazaako Haji Kabogoza gwe okutambula naye awamu ne Medi oba M&J Medicare Clinic eddwaliro liri Kawempe era singa yaleeta Makindye wakiri bannange ewa meeya amanyi okusambyamu ensonga n'abagamba waayi meeya ndagidde mukole kino ekintu ekikolebwa. So we are very proud and delighted to be with him here. We appreciate all our viewers comment and advice ze mwatuwa mu program eziyiseeko ennaku ezo nga tuli ne meeya mwali mu kizimbe ateredde era tukulisaayo engendo z'obaddemu ng'otabaala ensi osakira ggwanga naddala Makindye yenyirira era gwe weka gwensosa okulaba meeya abadde wano nga bwe temulina binyanya wano muliranye barracks naye ate tetulaba mundu wano tugamba abantu bategeeragana mu Uganda obudde obusinga tumanyi nti security is having a mundu with you niye osanga wa mundu wano naye ate ng'oli mu barracks okikola oti mikwano janga a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Sirowooza a good night. Gye bali abali mwezi good night. I wish you the best dreams. Mikwano gyaffe abali mwezi. Yes. Hajjo balaba. Amunaffe. Mikwano gyange bwe tutambula. Tuyanziza nnyo. Kansookere okusaasira abantu baffe abafiiriddwa abantu baabwe. Naye mu kufiirwa ate tufunyemu ekikangabwa kya bbomu. Bbomu zirese ekikangabwa n'entiisa ate ne zireetawo ebintu ebipya mu ggwanga oba ne zisookusa ebintu ebipya mu ggwanga. Naye kantandikire okunkulisaayo olugendo. Kulikayo nnyo. Olugendo ndavuddeyo naye nga bwe bagamba nti omugenyi mugenyi ate omugenyi mugenyi. Bwe tutambula waliwo kye tuyita benchmarking abakulembeze. Benchmarking. Newankubadde olugendo luba private oba luli official naye olina by'olaba. Mu nsi ezimu ze ŋŋenzeeko nabaddeko Gabon mu kutambula kwange naye ebintu byawufu. Ekisooka bannaffe abali mu byenfuna by'e Uganda ensimbi yaffe eweebuuka nnyo. Bw'oba egenda e Gabon dola ya America $100 bakuwamu $5,000 ate wala bakuwamu $36,000. Olejja kuŋŋamba nti ekyo kisoboka naye ate $5,000 bw'ogenda mu katale omulengo gw'ennyaanya n'ogula ennyaanya n'ogula entangawuzi n'ogula biki nga ziweddewo $5,000 kitegeeza sente yaffe teyina makulu. Naye nga wano $10 si bw'ofunayo obuzibu bwa semiti obuwera era osooka n'okuvunyisaako olw'ataano n'okuvunyisaako ekirala. So ensimbi yaffe neeraga nti mu Afirika tolinaawo forex bureau gy'ogenda ng'ensimbi ya Uganda kweri ate ng'eye Kenya ogisangayo n'eye Rwanda ne South Africa. Kitegeeza nti bannaffe tebayambye kutunda Uganda. Ekyokubiri nalinnya Air Rwanda oba Rwanda Air naye nagenda ne ssente zange ezaawano nga sisuubira nti kineetagisa okukozesa amafaranga oba ddoola e Rwanda. Ti bwe ndiba nkomawo kubanga nakulwa nnyo mu transit obudde olwawo nnyo mu transit. Naye kineewuunyisa wotuuka ku kisaawe e Rwanda Kigali airport ng'oli mu transit waliwo Rwanda Bank of Rwanda Forex Bureau. Naye ku kyati wali kuliko ssente z'e Kenya kuliko eza Tanzania
nitekuliza Rwanda okimanyi nga Rwanda tetukozesa tewaliwo forex bureau kati ng'eyo erina sente ze Uganda obadde okyerabiddemu nga tekuli sente za Uganda nga tekuli sente za Uganda ku chat kale yo mbutale naye nga nina emitwalo gyange 5 aga Uganda nagenda nago nga siraba nsonga lwaki ndivungisa nga ndi Rwanda era naye jaga nti tekikwetagisa kujeno enezeno ojja kujeno naye woliba kati nange nali confidence nengenda mu restaurant zonna wadde okugula amazzi nga tebakkiriza sente za Uganda e Rwanda ombulidde ekipya e Rwanda ku forex bureau y'obusaawe nembabuuza nanoonya kati waliwo okugenda eri mu VIP kubanga gundi nalina okubeerawo essaawa kuba natuuka ku makya lwakiro ssaawa 2 nga nina okuvaawo ssaawa 3 tebereza 12 hours nga ndi Kigali naye nga njagala okugenda mu bitebe 2 nsasule emitwalo 3 kati nga either okusasula mu Uganda oba ogenda ku forex bureau nsasule $3 ngende eri mpumule nga tebazikiriza eze Uganda. Can you believe it? Tuli mu East Africa Mwami Museveni ne Mwami Kagame muyambe banna Uganda Omunyarwanda ne munna Uganda tokyamwawula nga sisobola kukozesa sente ya Uganda kale tebazisivinze ye Uganda naye mu forex bureau kubanga this is international and East Africa we have to coordinate nga tulina passport yemu nenga currency nga tebasobola currency yange gisivinga kuya mmere oba kusasula wali bagize muze amafaranga ni hata amafaranga tugakyusa wana amafaranga tugakyusa ne mugunda ne ku forex bureau kwegali kwe airport we nabadde ombulidde ekintu ekipya ekyokubiri okutambula kulawo okudda kunyumya mu nnyonyi gye nagenderamu nga mulimu abalwadde babatwala bajjanja family ngiro ziraba zo family ne mujje nakomeddewo ngera mulimu abakomawo kitegeeza nti muwano ne omwekalakaasa ebyabwe tebibakwata buli nnyonyi egenda kyenazuula mulimu era nabeera nyawo ku airport ngeri gye tulwawo omanyizi wenzijangewo neogendereza kyenazuula buli nnyonyi egenda egenderamu abagenda ebuwarabu okukola naddala nga egendamu eno mu mawanga ga Asia ennyonyi egenda eteeka okubaamu abalwadde abantu ba gavumenti abagenda okujjanjibwa Abannayuganda gwe mwoli ate ng'ozinzia mu ddwaliro wano ya medical gwakaaba manya buli nnyonyi eva wano muteeka okubaako famire abaabo abali mu gavumenti mu bitongole abatwala abantu babe babajjanjaba neekomawo nakirabye ekyo ate nga bali mu business class lwaki nkikola omanyi ndwawo okuyingira ate muyita mu business class kati nembalaba ab'obugaali abaaki n'ebifaananange ebyo ababajjanjaba babanga 4 batambulirako abajjanjabi 4 2 naye nga bannayuganda bamalwaliro ga wano tebageesiga naye nga buli waliwo gwe nabuuza nagamba nti maama waffe yali yeewulira teyeewulira bulungi ne tufuna essimu nga batugamba babitukoleddeko tugenda bweru bagende bamukyekingireko naye just medical check up Nairobi. They are not proud to kwera Bannayuganda. Naye wano nga bagamba build Uganda buy Uganda. For them, but vice versa. Demolish Uganda, sell Uganda. Uganda yetulimu. Bwe nakomyewo natuuse ku kisaawe ekyairport ewaffe era kulikayo Uganda. Bangamba waliwo military police. Tetukyesigana police. Military police na maje agasobola okudirectinga ogende bakujjeko COVID. A simple thing is kwaliwa n'aba scout n'aba Red Cross. Volunteers bebali baddo nga maje wovayo boti ng'oyingira amaje ge gagamba genda wali bajoze Uganda ne bamala kakati we natuuseewo ne wabaawo ayampe mudde nangamba twagala $. Mbonyeebonye Rwanda egaboni ne sente zange ze Uganda ate ntuuse ku airport kalooli engamba mutwagala $, genda ovunjise namugaisi temujja kunkebera kati wabaddewo abamanyi n'abagamba oyo mulya nnyama mwesonyi nensasula emitwalo 3 manya emitwalo kubanga bagamba $3 gye mitwalo 10 saa 3 kyenafunyemu kiri kimu nti bangu ya service bakakiraba wali ku kisaawo okukebera banguya n'ekyo ekyokuŋŋamba kyate mu nsi yange gyenzize
mu gavumenti ya Uganda eyina Bank of Uganda ate esasule muzopaba muza omupya Biden nze nzange eza Bank of Uganda ate zivungise eza Biden ate ntuke ate ne ministry ate naye zivungise ate ngegenda okukola ebintu byaffe ebyawan. Oh my God. Uganda bagitunda dda ekyo tekikulaga tuli eri bagiyite erimu ramushako ramushako situation manye ekiyumba ekigendo ekiryawo kwagamaya sawa ndabagamba embuyaga ekitwala uyandura mushako state abatulabo nkomyewo mu nsi yange gye ngamba nti bambonyabonyeza kati nange ezange kantandiko zikozesa ate oli ayayuya nti meeya $3 ne mugamba sina kitegeera nange kati munfudde nga bana basasula ebizimbe nti bitambulira ku $1 naganye ne mbagamba mugenda kulaba kati wano genda okutandika ku kisaawo kikyankalanya ekyomukisa omulungi ne bagamba nti kale sasula $3,314 bwe zityo era tukolera mu leeti ya $1 mu leeti ya $1 ate Munnayuganda kwajjanjabibwa ab'omukebera nabisasudde ekirungi abavubuka bali kwiki abakulyestalinga abavaawo bakozeewo na bulungi owulidde so n'olwekyo ennaku ekwata nga gye nkubuulidde ng'otambulira mu mbeera eyo mu nsi yo omukago gwa East Africa gutuyamba ki guyamba bapulezidenti buli omu kuwama ne magezi enywereza otya mu bukulembeze ati guyamba ki ogwa East Africa tetugulina gwa bigambo guyamba ki era neewuunya nti kati ababaka bagenda aba East Africa bakolayo ki omuli kadaga kubanga tewaliyo bitugatta esente baziganye ate biki ebitugatta ekyalibadde kikola ekireeta omukago gwa European Union waliwo sente ezikolayo ekireeta ekigatta state za America $1 kati ffe ekitugatta nga ne sente tesobola tugatta eyinza okuba eri eyo mu bibanda bya wansi eyo naye wekiba nga tekiri official ku airport nga Munnayuganda tasobola kubanga akola gundi transactions ku airport mu sente ze kiba kitegeeza nti omukago gwa East Africa okujjako okuyiiya bana ababa bagudde mu bululu n'abantu baabwe nti kati gwe jangu weesimbe okatitaffe bangi ogende mu East Africa nothing so empisa gye bakuyisaamu e Rwanda oba Munnayuganda gye bamuyisaamu ng'ayingiddewo tekiraga nti mukago gwa East Africa kubanga omukago bakubuuza ebibuuzo bitono neera osigala mu sisitimu nga atali mu mukago oba okitegeera nze neewuunya kati kitegeeza nti East Africa terina kyetu ati mbuliraayo nguudo ze zitugatta busuubuzi nsimbi passport kubanga omuntu ng'alina omukago gwa East Africa yalibadde afuna entry visa nga tatawala naye ate South Africa gye tutayinaako mukago yo ng'oli visa ogifunirako airport ng'oli official tekiri mu stand naye no alina passport eri official era ng'otuuka e Rwanda ebibuuzo ofeesinga byebimu nono atali official what kind of mukago ate ku nsendera nnyinza ozigamba naye Uganda ne Rwanda abataka ababiri be balimu akambo toyinawo oyawula bannayuganda ku banyarwanda banyarwanda ku bannayuganda nti abamupulya batugamba simanyi oba gwawa nange simanyi kyaka bakola bitu kati tweteeka okubaawo baleke kugamba mwami Museveni aleke kugamba mbu ebyakagame mbindekere bannayuganda basafalinga ekyokulaimulekera tukwasisewamubuulira ekisembayo ku Rwanda ne Uganda abayina ssente kati be bagenda e Rwanda be bayingira e Uganda anti oteekwa okuba ku nnyonyi boda baziggala kyogamba nti olwaki balekawo nnyonyi naye mbu lwaki batuzanyira kuwonga abantu bano kyogamba nti omukwano gwabwe gwa kigagga guyita mu bbanga ababigere bo baabata bano banneekolera kyani abayita mu baasi abatwala obuviiri abatwala biki wabula abayita ku nnyonyi bayigira bulungi wano okugenda eri neeno lwaki babazanyira ku bwongo awo wenkolagana weeri eyo ennyonyi eyenyonyi weeri eya baasi n'ebigere teriiwo Munnayuganda bw'akulosingira ng'agenda Rwanda ku bigere eyo manya mayiti omunyarwanda waayita ku bigere nga jeeno olumanya agenda ku seemwayo kwegamba Rwanda ne Uganda bagifudde high class omukwano gwabwe kuzira kubanga gwa nnyonyi oba bagenda kugenda bakoleyo akasiika abo akamu ati mubuulira
Munnayuganda bw'akurosinga ku boda Rwanda mbiwulira bulijjo bagenda tukwasa omulambo gwaffe. Omunyarwanda bw'akurosinga n'ayingira wano e Uganda amalira ku Ssemwayi. Kyongamba bambega bo tebayita mu nnyonyi. Leka batuzanyira ku omwezi mulya nnyama siri kwabo. Ngondaba kama tugano temumpita kapa. Ate muleme kunsala myaka kufula wa 11. Utegeera. Bambega tebayita mu nnyonyi. Mbega wa Rwanda tasobola kuyita mu nnyonyi n'ayingira wa. Oba owa Uganda tasobola kuyingira Rwanda mu nnyonyi. Oba tasobola kuyingira South Africa. Tasobola kufuna passport ya Kenya. Oba ya Sudan n'ayingira. Bati ko kusasira bana Uganda tuyina family Rwanda. Tuyina abanyarwanda balina wano family. Bali muno family zaabwe ziri entungamu wane ekibuli embaga zibeere eno zibeere. So waliwo juzo omufugwe twafiirwa wano mu gundi anko wange yali awo ngewa mukyala Sara Nkonge ng'okkirira ensambya. Twamusabira juzo awo ku sharing. This is my first time okumeeting ambassador w'e Rwanda. Meya ne ngenda nga bakazi bampita bakazi. Nenga bava Rwanda nga tebasobola kugenda. So n'olwekyo tuyina okulaba Mwami Museveni atuyambe banna Uganda abatasobola nnyonyi nga basobola okweyagalira mu Rwanda nga basobola n'okweyagalira mu Uganda nga babaasi babawe beetu. Okitegeera Kagambaze neewuunya. Osiriikiridde. Nsirikiddemu neewuunya watuli. Ennyonyi zitambuza bannayuganda abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti nange mwe natambulira. Naye nga ku baasi munnayuganda yali agenda e Rwanda ng'alinayo bizinesi alinayo ab'eŋŋanda owa baasi n'ebigere n'owa costa takyayita boda nzigale. Wabula baasi ennyonyi yo zireeta. Kati bateekawo level high class. Abanyarwanda abatalina busobozi abali basobola okujja ne beekolera emirimu gyabwe oba ne bagenda e Uganda ekyo tulina okulaba nga bakituyamba. Ekituufu bayita okutambula kulaba okudda kunyumya. E Gabon by the way e Gabon omusajja waayo naye dictator naye ate yawa abantu medical insurance buli muntu kubanga kale ye ensi ntono. Naye kati wano ffe twali badde tuwaaba abantu abali okubawa omutwalo abakadde tubawe medical insurance era ne baliwo ne pharmacy gye bagenda ne bafuna eddagala. Can you imagine? About 3 million kale naye ffe tuweeza abakadde 3 million tetusobola. Lwaki tetubawa medical insurance ne pharmacy? Oh, that's good advice. Kale sijja gamba nti Uganda yonna we about 40 million oba 30 million. Naye abakadde abawezezza emyaka 6 n'okudda waggulu lwaki tebafuna medical insurance ne pharmacy we bajja eddagala? Kubanga nze namanyira nti bannayuganda balwadde mu biseera bya covid nagendanga ku pharmacy nga zonna ziri bwezi. Ffe tuddire abantu abasuuka emyaka 65 endwadde zitandika okuzira gavumenti ebawe medical insurance. Tumanye nti sente ziva ku kisaawe Entebbe ku road toll zigenda mu medical insurance y'abakadde. Kuba batugamba nnyo nti ffe opposition tetuba na alternative. Advise them. Kubanga road toll y'oku insurance sente ziragawa. Ezo zigende mu medical insurance y'abakadde okusinga okubawa ng'emitwalo 18 ng'ate ayina endwadde emwetaagisa eddagala ya mitwalo 35. Atuuka ekiseera n'agamba ye eddagala ndigula lya kika n'enywera akanyama. Ne tufiirwa abantu abaali badde batuwa amagezi kubanga egyo emyaka si gye gino egikola emirimu. Emyaka gy'aba senior citizen batandika kuwa amagezi be bayita ba senior special advisor si ba full figure Babuchi. Utanatuka ate naye yetaaga ku advisinga. Ba advisors betaga bad advising. Bo bennyini betaga bad advisinga n'obatwala mu nnyanja ya Kabaka n'obanyikamu n'obajja n'obadvisinga ate be ba advisor. Be advising omukulembeze. Kivula baba mu advisinga bifu naye bamulaba ddi nabo nabo oba nenya batetenganya bulamu. Bale mulabyeko. Wa okujjako mutimbira posters. Nono ensonga ego bayita Governor Mayor w'e Makindye omusajja amanyi okunyonyola ensonga naye gye yatambulidde yonna kati naffe Gabon twagenze. So okudda okunyumya kulaba buli region erimu ekisaawe ky'omupiira. Nali nagendayo dda before mu AFCON eyaliyo 4 years ago. Nengende Port Gitero twalire mukwano gwange Julius waliwo no yahadiwa World Simon n'abantu bangi. Naye ffe tetulinawo kye tulaga.
ensi zonna ze neetoolodde buli independence tebagenda kololo kugaba midaali. Independence bagijaguza kisaawe kya mupiira na ddwaliro nga wali ekipa kibataddewo. Era bw'ogenda buli pulezidenti wa Tanzania Mukapa, ddwaliro, Nyerere, gundi. Oh yeah. Si nguudo. Oh yeah. Ate olina okufa gyeyogedde. Toleka kuŋŋamba nti tujaguza independence eno twamaze ya 63. 59 tulinawo kati kiki yaweddewo twagenze gye twabadde abantu ne bazina adungu ne bakola ki ne tuteekawo tenti abajansi ne bakumba ne tudda awaka. Kijjukizo kye independence ya 59. Buli gye twali badde tuteeka independence kale tuyinza okuba tulemeddwa eddwaliro. President yali badde aggulawo eddwaliro erya Health Center Ward oba firi wakiri oba eddwaliro ly'amannyo oba leeba y'abakyala oba ekitone nnyo oluguudo. Abantu ne bamanya nti buli disitulikiti gye batadde independence ng'ojje kubanga era independence esigala bagagga bakungu ba gavumenti be bagirina kubanga ebibuga bya wano byonna buli MP oba minisita alinayo hotel. Kati agezaako okulobinga mu State House emikolo gibeere wuwe abantu bapangise hotel ye n'abakulu bafune padiemu yewala amafuta. Era bw'ogenda Arua n'obuuza hoteli ezirimu z'abakungu ba gavumenti. Bw'ogenda Moroto bw'ogenda waka kati bwe bagenda wabula ennaku 2 ne babba girlfriend baabwe ne babeerayo awo bonna bali ku padiemu ennaku 10. Buli nnaku 10 ndowooza wano bamubaliro ba 36,000 ali eyo alya anywa. President najja ne babawayo ennaku endala 2 emmotoka ne zigulukuka zipajero ne zidda. Kibanga nga ffe abasiraamu ne mugenda okusoma mawuledi nga kasomero kagenda gwa ne musoma mawuledi ya miliyoni 6 ne muli omukyere ne basoma ne mudde e Kampala. Mbadde mulina kye mukozi. Era ensi ezo zonna ze nkugamba buli independence eriyo independence zibaako ekijjukizo. Era lumu mukadde wange Mukadino Wamala ensambya twali eruwaffe eyo Paris bagiyita Wana Maria nga bajaguza emyaka 10 eri luwafa. Naye mu speech ye yagamba tetujja kujaguza myaka 10 naye twagala okumanya mubatizza abaana bameka kuba tetuze kujaguza buloka ziri ku kizimbe ekyo. Mugasa obufumbo obutukuvu bumeka abaana bameka abamaze omuzikiti omugigi. Era neffe ne mukadde waffe Sheeka Kayongo yali Supreme Mufti Allah amusaasire ebyamusobako ng'omu. Era naye bwe yagamba so tujaguza emyaka 59 kati tugenda mu 6. Omuntu omusajja okukola birthday y'emyaka 6 nga toyinayo mwana wadde alina diploma okola yaki. Nga toyinayo mwana wadde alina diploma okola yaki. Jaguza birthday y'emyaka 6 ng'olina abaana balina diguli 4, oyinamu LC chairman ku kyalo, oyinamu engineer, oyinamu makanike wa Kisekka, oyinamu ali mu America. It's worth to celebrate ng'olina omukululo ogwo tuguyita mukululo. Gw'ogenda okuleka oyinza okuba tolina baana bagagga naye ng'olina omwana akola mu bwa makanika ekatwe afuuyira garage nti oyo ye mwana wange afuuyira mutwale ey'emmotoka. Celebrate. Now we are celebrating independence. Kuki kye twalese kati gye twabadde ne gye twabadde sijjukirayo naye singa twataddeyo eddwaliro nti independence ey'enkaaga eddwaliro Moroto, independence ey'enkaaga eddwaliro Nakapiripiriti, independence eya5 eddwaliro Kiboga, independence ya 5 nkaaga mwemu kisaawe kipya. Naye bye tulina era byogira ebintu ebi Bob Marley bye yayimba makomera na kooti ebyo byo tubizimbi. Era mu Africa tuyinza okuba nga ffe twegatta ku South Africa okuba n'ekkomera erikyasinza okuba eddungi gye bayogera eddene ekyekitaga. Abuliko litugirina. Era n'ettaka ly'amakomero okumala twagala nnyo amakomero eyo teritakwatawako. Naye basajja bano babi nnyo. Bajoze. N'amakooti ago go weegali kubanga bo baateekawo Uganda nga bakimanyi nti abazibe emisango bagenda kuba bangi mu myaka bwegiti. Ate be bazibe tebaatupulaningira bulamu bwaffe wadde ebyenjigiriza. Wabula baatupulaningira nti mu myaka 10 okusinziira ku sisitimu yaffe wagenda kubawo abazibe emisango bangi. Kitale ne bagitondawo. Kitale ne bagitandikawo. Tebateeka Obote yagenda Gombe balaga health centers. Health center is not hospital.
Yeah, that's hospital teko okuba ekatalinga endwadde ezisinga obungi si malaria nova emulago ne bakuleta ekiruddu nova ekiruddu ne bakuzza emulago olwo ava ekiboga nova eggombe fedha mukulu eyo point ko joyogedde naye kati ye mukulu tibahabulwa ni akyawabulwa oyo yatuuka omwe munenya nja kutuuka waawo nze alina statement gye yakoze n'agamba kyamutawo eriranye CPS nemuta kyamutawo kyamutawo ekozete eriranye CPS oba bamwandika yabegede mu system mugundi bakuba America nali mu America ndoza byali biseera bya George Bush emaserabidde naye nina magazine gye nasoma nga yakola rehearsal nga bakubya America rehearsal ongono ogenda okutula mu kamera 15 ne bakola speeches 36 nga baziyuza agenda kwogera eri ggwanga. Can you imagine? Ayina okuleeta bwino ayina okujja n'ekintu ddala kubanga agenda kwogera eri eggwanga. Oh yeah. So olugendo lwaffe bannayuganda temusuubira perfume mulya nnyama oba deodorant musuubira kuchenjinga mindset y'abantu baffe. Exactly. Nti wembanga musobola okutwala abantu bamwe lwaki tetukola malwaliro gaffe? But why should you even take them out? Obanga mwe muli mu gavumenti ne mumanyira ddala nti wano tewali busobozi n'ebyuma ebikyekinga. Nze ndi musajja musiraamu naye waliwo oluyimba lw'Abakatuliki lwenjagala singa Kristo teyajja twandibadde tutyaffe. Oba Yesu Masiya ffe tumuyita teyajja ffe mu busiraamu tuyita Isa Masiya tumumanyi era ekitabo kye tukimanyi enjiri ndowooza enjiri kubanga okujja kwa Isa Masiya oba Yesu Kristo amalwaliro amalungi g'Abamisani okwo kujja kwa Nabbi Isa. Bw'ogenda mu malwaliro nsambya wano lyerintaasa Kibuli ng'ogyeko ag'abantu aba bulijjo kujja kwa Isa Masiya Yesu Kristo ye Nabbi Isa Masiya ffe abasiraamu tumuyita. Bw'ogenda e Masaka bw'ogenda eggulu Lekyo Hospital Bamisani Gombe okujja kwe kwa Isa Masiya mwe abakristaayo gwe muyita Yesu Kristo. Kati linde ebibuuzo nga bikomyewo abaana bazzeemu okusoma amasomero agasinga okukola obulungi Gayaasa St. Kizito Nabisunse ery'Abasiraamu St. Edward Lubaga Kasubi College era Kibuli leve eryawo ba Isa Masiya kati singa teyajja singa twafa dda. Nze sirutwalira mu ddiini yammwe naye lutwalira mu Uganda y'abaana eyaleero oluyimba olwo. Kiringa bonogamba singa Bobby teyajja abavubuka balifunye obukulembeze bamozesi ali babade ate balifunye bano baradisi bagundi bahudu getu babi baradisi era lumu twaliko ne minisita munnange twali ku TV emu mujja wammwe minisita wa state of minister wa works ne mugamba gwe kukuta nente ogitwalire Bobi Wine kukuta nente ogitwalire Bobi Wine nti bajja y'abavubuka bano bonna abayimbi simanyi abakoni balize ddi muno babisa twandibadde tutya singa era yo Bebe Kulu yali badde ayagala nnyo Bobi Wine ayavuwaliddemu eryalemu baragaddi bonna babawambagatira ku luno obutabula bakenzo bannaye bonna mubasike eyo ne bafuna emmotoka bali badde abo baagala nnyo Bobi abayimbi abo bamayinja bakusaasira bafulufiga nnyo kubanga yalaga nti abayimbi bantu we are human being era tubadde ne message nekakati it is disseminating to everyone. Kyova olaba nze we mbalaba nga bagenda eggulu mbasaasira ne nga alaba bano tebamanyi kye balina omusomesa w'eggwanga omusomesa gwe tukozesa nga omuntu agenda okwana oteekamu luyimba lwa muyimbi ne lukwogerera mu masomero ennyimba toziraba lwe lukwogerera gwe n'okita okujjamu ng'oli musiru n'oyimba Jennifer Mwanyinaze topapa kwagala musajja oyo ate gw'omulabula omuntu alina amagezi aluteekamu ng'adeetinga okozesa olwo nedde
oteekamu ka Bobby namusanga ndeeba. Alright, tuganda muno mukulu Ali Haji Mulyanyama Meya ate gavana wano Makindye akugamba akyatutotolera ensonga embeera ya bulijjo n'omuntu wa bulijjo. Okitegeera? So n'olwekyo wetuba wano nga tugenda ku mulamwa enkola yange yonna nsooka kusomesa kasinagenda mu biri ebyobufuzi Uganda nsooka kukyusa bulamu bw'abantu Uganda nga bweyimiridde. Teri muntu agenda kuva mu America okujjako bannaffe ababeerayo ba Australia oba wowa ajja n'amagezi. Tubeeyambise nnyo kubanga ffe we tusoma theory ne practical. Jjukira nga tukola S4 S6 naye ebiseera ebintu bye tusoma tebiri practical. Ogenda okudda ku ground kati nze njagala ombulire bye wasoma kyonna kiriwo ekiri practical. Kyova olaba omuzannyi omu Omondi bamuyitanga Philip Omondi bwe baali babuddemu ekisaawe ky'egundi bwe bagenda e Germany ne batta omulwanga aba Paulo Sali banne baayita ebibuuzo ebya theory ne bimulema ne bamutwala mu kisaawe ne bamugamba akuba emipiira 10 nga gigwa mu ggoolo ne bamugamba tukuwadde license yakikola. Kati ebintu ebisonga bye bibiri emakerere tebiri practical. Ekyokubiri okusoma ebitabo bino bye musoma omuntu yenna asobola okuyita anti amanya nti bagenda kubuuza kinakyandalayininga n'akulaminga ne bamubuuza kuba ebibuuzo ebisinga tubigwa why what how nanga amasomero gonna gasomesa kuddamu kibuuzo gana amasomero ga wansi gatasomesa. Kakati Uganda nga tunagizimba tufune abantu abali practical abategeera environment gyetukoleramu nabaani betufeesinga. Waliwo Uganda tulina abantu abali assuming and theoretical. Andi ekyo toyinza kuddira muntu akuŋŋaanya wano musolo mu basaaluuni n'oteekawo omuntu ayogera oluzungu ng'okimanyidde ddala nti abantu baffe abasaaluuni abasinga okusoma kwabwe kwa munguuba mulimu abaasoma kati aleese omusolo ate n'omuteerawo omuntu ayogera oluzungu ate ng'ayogera mpola. Okitegeera ndowooza ayogera mpola ate ayogera luzungu. Kakati omuntu ono kimuwaliza okuzzaayo omusaala gwe sente zatuleetedde. So n'olwekyo ebyo byebintu ebiri theory kyova olaba abazungu selebasi zaabwe tebatawaana nagenda eno on ground. Olulaba omwana nga gwe nga bakulabamu ekitone kyo nti ajja kuba mu mawulire nga bakuzza mu mawulire tebatawaana ne bamanya nti omwana ono kubanga tulina okubuulira abantu baffe omwana wo opima amagezi nti amagezi ga Baale oba amagezi ga Lubega saagala mupampinga agende mu masomero gali ga D8 kamuteeke mu magezi agali middle agende naye gwogenda noddira omwana wo newegalira omusomesa omwana wange munkwatireko ekivaamu omusomesa nga amuwa ennamba enyangu ng'akumakinga ng'ogendayo ku viddi ng'olaba omwana wo bamumakinze ti mugezi kubanga wamuteeka mu gayaaza mu buddo ga Kibuli Kakungulu agaga G8 aga amasomero ga G16 okusoma kwonna gerera omwana wo amagezi ne koosi. Omwana wo kimanyi tabeeranga mu kibala afunye omukisa ayiseeyo afunye gundi eza lwaki omutwala mu accountancy kubanga okusoma kwa Afirika emirimu tetugifuna tuli underemployment kyewasoma si kyokola ensi ekkuba neweyiya wasoma busomesa n'omalira mu Owino oba n'ofuneyo mu minisitule abamu bali mu Gema tugita underemployment. That's true. Yeah? Underemployment. Kyewasoma si kyokola. Nenga ani abituleetera bino. Environment. Kubanga badikiteeta bonna nakugamba bateekawo environment ekuleeta mu system ate n'omwebaza. Akuteeka mu mbeera. Omala e Makerere n'ofuna degree. N'obeera ku street nga tolina mulimu emyaka 7. Neri wasoma emyaka 3. Nobeera mu system emyaka 5 kale 7 n'ateekawo recruitment ya poliisi n'ayita bakadeeti
Rogers n'ogenda ng'odduka olaba ng'ono ye mununuzi kuba ataddewo embeera nafaanana ng'omusajja omutezi w'amatala ewaffe Emitiyaana ku kyalo ateekawo ettalo ne libatta najja n'abasaasira bagamba mbawadde enkota z'amatooke n'ebijanjalo munone netteeti ne sefuliya ne mugamba bannawo omusajja o Katonda yamutuwanga kirabo kumbe Katonda omwana ono amaze ku street n'omuwa omusaala oba mitwalo 34 n'omuwa ne pisto ne kawofiisi n'amayinja nakkuba kubanga Hitler yagamba abasajja be ng'olutalo lutambi n'abagamba nti kakati basajja bano tugenda bagulira uniform empya n'ennyota ne beebaza n'agamba omusirikale kasita omuwa ebyo newe omuteeka ku kizimbe waggulu n'oyo akumba n'agwayo naye nga tamanyi agwayo nyota zino na uniform mpya n'engatto n'azimba osanga omwana awo ekibuye wano waliwo omusirikale yali awo ekibuye ng'akulira operation bamuyita Kalega natwali mu campaign mwana muyima bwati yajja n'ankwata n'antula mu kifo naganyinza okuba amasasi ogenze kunoonya kalu Kalega simayi Kalega sigenda mwerabira mu byafaayo byange ng'ayimirira bwati ne kati baba bamuteekawo kati oyo omwana alaba ng'ono yamununudde naye ng'ono yennyini yamuzanyira ku buki ku bwongo nga bwe twabeeranga n'omusawo kyando awo ku awali paaka yandi kati we baazimba yaddiranga entobo eno ng'ensi tennalabuka eya pepa bag eyo ng'agisalamu entobo bbiri akola entobo bbiri kati entebe esooka wakati wano wateeka amasaawa n'obutambaala n'agamba agenda bifuusa kati wano yagamba wururuca yalinga ayuza ntobo eno eya waggulu kati najja vayo n'akuwa akatambaala nabombuza naye ebipapula biringa bwebiri era n'agamba abawala oba abakyala nti agaba eddagala erireeta abasajja ne bakuggyako sente zo zonna ng'emitwalo 2 ne bagamba nti omusajja asooka okukukwana okkiriza kwejaga 2 bakola marketing nowakuwaako 10 ogenda oteena nze banebisibangabo basajja nga bampa leero bampadde kyanda akola naye nga kuzizo tebakutooledde n'ogenda n'omarketinga bakyala banno kakati dikiteeta yenna ateekawo embeera ate ngaewe gye mugenda okuddukira yaganya okuteeka yakoze insecurity weeri egundi erwengo waliwo we badiployinga ekyalo ky'emagere paka kasangati nga tolina wooyita naye erwengo bajja okutema ebijambi yakuwedde lwaki toteekayo omulabe ayitabwa mukyalo wano ate mu kibuga kalekaleko naye nga nagenze erwengo nze nagendako okukuuma akalulu erwengo akansubuga buli ekkubo wonna baatuziyiza nga batukwata n'ebijambiya bimazeeyo emyezi 3 no deployment bazibo ekkubo emagere ekyalo kyonna ne bayungula abawanvu n'abampi naye kuno tekwali bampi kuno Bobi Wine bamuyungulira bawanvu kakati ekyo kyenjagala okubuulira nti gavumenti yaffe bateekateeka ekintu ekikyamu babuzeewo omuntu atuteekerateekera eggwanga ng'aliteekateeka eggwanga tulifugira ku bikukujju naye nembeera yo omukulu ye yakituleetedde bannayuganda ffenna okupaliza wamu naye nga meya the truth remains nti ebigambo byo era nga bayibuli bwe yagamba ayina amatu awulire andi Museveni tabangako lwedde kulembera ontunuulidde kati nga nze bwe nagamba nenewako obujulizi nti sibangako lwedde kulembera makinge sobolako kulembera bulungi bw'osoma akatabo kasonyi nasasidi peji oba ya 118 njerabiddemu ojja ginoonyaawo oba 129 mwami Museveni agamba nga tumaze okuggyako Amin mu lutalo lwa 1979 nali njagala kusigala mu magye naye Kateegaya ne Bidandistad ne Janet Mukwaya convinced me to start a political party adife evanye ku ye era ne tutandikawo mu 8 ekibiina kya UPM ye yali ayagala kusigala mu magye naye n'agamba strongly convinced me Kateegaya Bidandisali ne Janet Mukwaya it's on record mukatabo kesoyina masasi kyovula babugula bonna ne babumalayo ne bukyaliyo obutabo okanoonya neffe tubulina ninanga 6 ate akamukali wa jjajja akamukali wa mukwano gwa waliwo banzinga ne babunzijako edda ogenda kumako jjajjanupu yatugamba mukubya Lugaba William nti ng'oyagala kuleeta embeera mu ggwanga kakwato kasule ku Geta State House obutabo bubiri nga wabusomye ku mwami Museveni
akatabo akalala bakayita the price of the bad leadership. Mwami Museveni kalimu speech ze zonna okuva mu 1986 paka mu 9. Speech ze zonna bakayita the price of the bad leadership. The price of the bad leadership. Anyumya byonna era yajjanga nga akola speech ze. Era omwe yasangira nga 13 March 1986 nga yakamalo yawamba January 26 bayingira no mu kibuga nga 2 kubanga nze nali wano Katwe batandika okukuba ameshop Emmengo bakuba ameshop Bazili olala ayimirira wakubala Katwe atugamba Museveni ajja naye mugenda mulaba enkola ye conservative abagera ne bakubawo abavubuka babiri amasasi omubweta yawo Katwe kutawo ya Katimba yakuba mukuba magulu wana abanyanya ne batandika okufuluma military barracks ne musigalamu abali abobulemu be babasumbuwa bamba imanyi nali wawo Katwe wafu kakati wana 26 be balangira n'ekibuga bali bamaze kiwambanga na kuzomwezi wakati wa 12 abo bali bamaze okubanisho kakati omwo mwe muri speech ze kati wogattako ne showing master district emukuba kubanga waliwo wagamba nti batta abantu embaale yeke nyini era bino byonna ebyabasiraamu wetugenda okugenda byonna biri musongere master district abantu abekweka mu busiraamu nga si basiraamu. So n'olwekyo njagala okutegeeza Uganda tulina okufuna abakadde baffe abatuuludde. Ekyokubiri tulina okuddayo mu masomero ne tuyamba abaana. Bamwami Museveni naffe twafunanga textbook. Tetwagulako ku textbook. Kumulanga musoma. Batusoma. Ne tufuna geometry set. Ne tufuna za atlas. Ne government namba tefunanga chuma kikuba bitabo ebyo bimugenda wala. Oyina kugula katabo ka bukedde. Akabwe ofune ku material. Omusajja gwe ng'otufuze. Naye emyaka gyonna government esobola kugula printing machinery nefuna abasomesa ne batesetinganga ebitabo bye twasomanga ebira mu question and answers. Abaana baffe ne tubanguyira. Nefulema kupampinga abaana nosanga omwana ku ssaawa 11 agenda ku ssomero ate akomawo 3 nsi kyeyo namu kyova nteno kakati essaawa 11 ezibudde bukya abaana obasanga batambula balinga basuubuzi nate bavaayo ssaawa 3 tulina minister of education naye nga ku ssomero gyagenda buli kimu tukyekwatiddeko kati akola n'obufaananyi tesobola kufuna UNEB tesobola kufuna kamera n'osasula ogumu ekitundu obufaananyi bakusasula gumu kitundu 7 naye obufaananyi bwa 10 laba enjawulo eyo ba district education officer gye bafuna obufaananyi obukuba bali mu studio obwo boza kale kabumalewo akakaaga ogumu ekitundu gwaki nobody chaos. Minister, oh my God, obera mu Uganda n'ogamba Mukama Katonda watuvaamu ne Katonda tannatuvaamu akyagezesa abantu. Ekiva nti mukulembeze wetumanyi bwe nali mu COVID najja Rogers ne babbira ddala bannayuganda nga balaba COVID najja ng'abazadde bakasasula hostel 1.8 omwana n'atakozesa mazzi gasasudde n'amasannyalaze ne baddamu okugamba nti university bazigudde hostel ne bakwata ebintu titubadde tubikuuma. Nobody bothered. Nenga tulina Minister of Education ne monitoring team abazadde bali eyo bakamba baali bakasasula hostel andi nangenze bakazolite omwana yagambye nti kati hostel tuveeyo tukyusiza bangambye ebintu babikutte babadde babikuuma nga nakasasula 1.8 eyo ebadde enkola sikozesezza mazzi masannyalaze kuba baali bakabeerayo 2 weeks covid naddamu ne babagamba enkya mwenna omugambo bwavubuse kati ezo zagenze abantu bazze mu buto okusasula hostel
nobody bothered. Wadde tugamba nti tubagiddeko 40%. Muwoza obwavu sente ziragawa. Naye nga hostel ogenda okumaliriza nga bo abantu mugenda gatuusaawo. Bw'osoma Bayibuli, Yobo musajja oyo mwagala nnyo mu Bayibuli. Yobo 19 usula esooka 19 21. Yobo yagamba bamubikira oli yajja nga adduka namugamba abaana bo 10 bafudde. Yobo n'asira bw'ati naga Katonda wange. Bino bye bigambo Yobo bye yayogera. Najja bwereere munsi ngenda bwereere. Okwebukiriza. Sente mugenda zitwala ki? Mugenda zitwala. Bino byonna ekisaddaaka abantu biki sente mwe mwakulyetinga sente. Yobo musome Bayibuli ndaba munyo mugigezesa mu State House. Genda osome Yobo. Yafiirwa abaana 10 uli okwesa onagamba Katonda wange gwokingeredde. Nakkirira wansi nagamba munsi najja bwerere ndigenda bwerere. Ekibuzo kiri nti gwe mukulu atufuga oba mwina abatufuga mugendagana naki mu nsi. Temuli. Kyovula kufe musiramu tugamba ayina Abubakari ayina Amuza. Basajja baali b'amaanyi. Bagenze naki? Otemera ki bannaabwe obonyabonyiza ki maama wa Segirinya akaaba mama wa Aranya ali wano. Waba bayina omusango batwale this is a senior citizen because omuntu afuuka VIP mubawe bbeiro abeeyimirire abamwe nga babeeyimiridde omu nadduka ne mbagamba basasule sente tezifaako basasudde. Lwaki muzimbye Uganda ey'abaavu ne Uganda ey'abalina? Genda mu famire yammwe abantu bonna balina physical power beekerera ntebe kukiryalinga. So n'olwekyo abantu baffe fe abatambuddeko ngenda n'entunula bwenti nenga Mukama Katonda abantu bano nga bategedde abantu bano tebasobola kuba mu kuyita ku ntebe gyabwe. Abantu bano bategedde obulyaza amaanyi waliwo byosirika n'ogaana Mukama Katonda tebasobola. Gwe n'ogenda mu supermarket yemu nga tolinaamu gw'omanyi naye nga abantu bagula nga naawe tebakumanyi sirina erinnya. Naye wali supermarket zezemmanyi ng'ezenaalya nga sinyingiramu nga sirina gwe nalindabye. Genda kujja vaazi otulewo okujjawo bano abaana baffe abeekyanga abasomye ne bagenda bakolerawo ka birthday sowaani ya $5. Naye otuukawo nga terina omu gw'omanyi. Genda ku ice cream yali Nando's oba olina gw'omanyi. Ateri byawe tulina eno bantu baffe mulya nnyama ng'oyita muwino mulya nnyama waffe tutwanirire oli mbwayise oli kigundi kinawattaka eyo gye batukuumidde.